nze atalina nnyumba nina obudde obwo. Watalina nnyumba tolina budde obwo. Neera ofunye chance okwera mundabirwamu wano. Very nice. Nsinga okweyagala ku nduuzi oba. Kyosinga okwagala ku mubiri gwo. Kutunuulira awo. Wano mukyenyi. Ndabirwamu. Okimanyi just awo kyekyenyi ndabirwamu. Teri kirala. Kizibu nnyo omanya nti ndi mukazi okimanyi. Naye omusajja si muntu. Muntu. Yes, abasinga bamanyi ndi musajja. Mariam wali baddeko mulaavu ebyaddala n'olira nga like imaani ng'olira ng'oli mulaavu ng'olina abuuka kuwaanawaana ng'oli oli mulaavu. Okumpaana si kikulu teri awaana. Kale wali baddeko laavu ng'oli alaavu ogirina. Kasito nneebakako. Oli kasaa kwebakako. Kale mba nne kya kyenjagala. Gobega kwebaka kyokka. Omaze okunneebaka kumba njagala kiri kirala. Ale kasito ndi maningo gwokubiri ate naye ebeera advantage erinze. Sina gwe nfumbira kale. Omuntu yenna ng'olina ofumbira enjala zo tezisobola kubeera weziti. Nyotinza bba bweziti. Teri maama afaanana. Soko ojira olinda kuzisokolo ogenda zisokolo oluvannyuma. Ne obanga olina bw'ofumbira. Teri maama afaanana. Gwe toyagala zisalako gubeere ng'olabika bulungi zireme banga zifaanana bweziti. Kamala lwaki zifaanana bw'oti? Enviiri zo z'ennyala evobeera mu nviiri zo bw'oti lyekko. Twakula tulina ekko n'ensekere eno twaziina n'abamu beeraga. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mu kutuguta nti kwe tuli muli mutya oli mujasinzira okubeera nga atulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye by the way gwe Mariam gwe Miriam. Miriam. Miriam tebaba basiraamu. Mariam baba ba Kristaayo. Mariam be basiraamu. Yeah. Nenga abantu abamu mpulira bakuyita Mariam. Sound ekulazaawo. Simanyi oba lwaki kiriwo ekityo. Sigwa kyetuuma ne weetuuma erinnya. Bampita Mariam. Bakuyita Miriam. Yeah. Okay. Obulamu buli butya Miriam? Obulamu buli butya these days? Nti luli bajjaawo osajja ne bankebera nga ndi negative. Bakebera ng'oli negative? Kuba nali neraliikira nga manyi na HIV. Naye awo bazzaawo mu Ritex awo. Ne bakebera? Ffenna abali mu Ritex era oba obadde osobodde n'obuuzayo omulala. Batukebedde nga tuli negative. Ate omulundi ogusembayo wangamba oli positive. Ogwasooka kye nali ndowooza. Kye wali olowooza. Okusinziira ku ndabika. Ne mpulira gye nnawuliramu nga ndwadde. Naye batukebera juice awo nga ndi negative. Leero nkola bwakyusiza ku ngoye ndaba engoyo ina ndala kayidde tube nga tutambula. Skirt kyekyenfuula omukazi. Skirt ekfuula omukazi kayidde sembera ondagire Mariam bwoti abantu bamulabe bulungi bwoti omwambuse nga bafaana abantu bamulabeko okwo abantu badde baludde okumulaba nga Mariam aliwa nga tudde okola ne mukono gwo Mariam. Manyi no wafuna abantu eyo kati bikwano gyabakwagala. Nilo kuba yegera nnyo ku ddobooza bali basobola okuwulira. Balandise okunyumya kubanga Mariam tukola ku TikTok. Baga bakola ku TikTok. Ba friends bange around Namugongo Road bangamba bandaba. Ne bana bali wano bagamba bandaba. Ne wali we twali bagamba nabo bamala ne bakola yutani ne bandaba. Ne bakola ku TikTok. That means nange mafunye essimu ngenda kweraba. Ngole fizi ngenda kweraba. Kuba ni wano right now. Right now you weraba. Era abantu kwe bali kuneeno bakulaba. Kituufu. Okay, obulamu nduli tubadde twakunonyako emabega nenga tetukulaba. Yesebo. Where are you, Mariam? Ngawe ngambe sometimes badde nga ngende Mbuya kuba nina emikwano. Mbuya? Mbuya oba ogenze kukola ki? Just kale. Kutambulamu ko butambuzi. Olabe ensi eyetambula etya. Ate ekyebutabika ky'obadde ongambako. Mu ddwaliro. Ebutabika. Eddwaliro bagamba eri abalwadde b'emitwe. Be bayita abalalu. Oli bw'agamba nti no Mariam oli mulalu aba akuvumye abayogedde ekituufu aba akoze ati. Kituufu oba mulalu naye ng'otegeera. Wamulamu abalalu baba bategeera. Nze ndaba oyo yeeyita omulalu oyo akuyita omulalu. Gw'omulaba nga ye mulamu. Naye nga ngamba yakufuula omulalu. Gwe toba mulalu. Si buli akuba amayinja nti mulalu. Abamu baba baki?
nedda nze era abamu mwana nze ekyebulalu nze sikiwagira nti omuntu aba mulalu nze ekyo sikiwagira sikiwagira abamu tebaba balalu obulalu manye yo weakness mu bulamu bw'omuntu toli azannyidde ku bulamu bwo akuwadde emmere akuteereddemu ebiragalalagala ng'oli ali awo akimanya era agenzeeko ku ndagu ne yeeragula ku lulwo oyo muntu eva abeera akulika alabe byakola oba tebyakola aba akulika alabe nti bye yakukola oba byakola oyo muntu afuba nnyo okulaba nga alya naawe nnyo meals zo most times ofuba nnyo olaba ng'ozirya naye n'okusula banange oba omwesiga nnyo most times omuntu abeera boyfriend wo ina boyfriend most times boyfriend ku ssomero twamuyitanga boyfriend mukwano gw'onyumya naye nga mulenzi tini wabayo omuzadde asobola okikola nga mixed up n'abazannyira ku mutwe n'agamba kampeerezeyo omwana ow'obuwala ng'ayambadde kaki ng'ayambadde ng'omulenzi abazadde mu kizuulire eyo nga kyava kukukubakuba baana baabwe n'omuzadde yakkiriza ng'omwana we ng'agambye daddy I want to put on this yasobola okukkiriza Lakedube n'agenda mu kibiina ng'ayambadde kaki naye nga te mwana wa bulenzi nalaba engeri gye bayisaamu banne biki bye banyumya kwa team Mariam kuba bagamba Lakedube was Mariam herself wabula one day yakwata uniform ya muganda we n'ajambala n'agenda ku ssomero that means essomero teryafangayo ku mannya g'abantu osobola okuyingira at any given moment ng'oyingiridde ku ID ya muganda wo oba ng'oyingidde nga bw'oli Mariam twaliko wano ffenna emabegako ng'ogamba abafamily yo twabalaba and so on tofunangayo bukyanga kukola programu zaffe zino nabawo omuntu n'agamba nti Mariam oyo mumanyi najje n'akunoonyako n'akukyalirako n'akubuuza kandi so on toddangamuko bawulizako oko balabako kale engeri gye siina ssimu nti sibatuukirira ng'amazima sikiririza nnyo mu lugambo nze naye abamu owulira bagamba bati olw'ensonga bava eri ng'olugambo lukwokya ngenda gamba gundi nti gundi afudde walayi wootuuka n'okyogera nga si yenze ye approach waliwo abagambako kontinu wafa bangi bagamba ennyo nti eri omuntu gwe bayita Mariam yafa n'ate nze bampita Mariam bakuyita Mariam serinnya gagezaako okufaanagana baba bakwefaananyiza bwefaananyiriza simanyi kuba nze mba nali nkulabeko mu kofini nenziramu okulaba nga mba nkwekanga awo emize eba egenda kunzita kuba nze mba mmanyi ekyama ekiri mu mulambo. Guys, abali ku live, tap on the screen, let us share this live tugisharinge amuulire ku mboozi eya Mariam oba Mariam. Mutapinge ku screen out tekeko likes tubeera tenga tweyongerayo mu maaso. Atuna bana fatulabira ku YouTube buterevu nnyo. Twongere bajjukiza ntukola airport pick up. So boko mawo mu Uganda you can contact us ku number y'essimu 0706794729. Bona tu contact nze ku number y'essimu gye tufuna balamba tuberenga twogera atubookinge tujja kukimo kisaawe entebe. Mu mbeera yemu nyongere kujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio kusonga ebyo kunyirira Betty akola dala makeup wo mulembe nnyo asobola okufaananya omugenyi. Obo kitegedde era you never know any time soon tuyinza okukwatagana ne Betty najja n'abeera nga wa Mariam onuka makeup akaamaanyi ennyo nnyini ddala. Senga Buti ku nsonga y'abantu abatalina maanyi mu kisenge abagala okwongera ku size w'ennyuma mu size abakyala abatakyalira nsiko abagala okwongeza ku bitundu byabwe eby'omubiri ebyekyama obunene okiteyo jjabbeera nga weekwata Senga Buti mu mbeera emu oba endala. Nange oyinza okuba nga nkontaktinga ku namba zange ez'essimu 0706794729 embeera nga kulya delivery bulambalamba. Kale nze Sonko Muhammad tulire Mariam ono ageza kulaba nga tunyumiza ku mboozi. Mariam wangamba waliko omufumbo. Iziti oba nze yerabidde? Never had I been. Naye omwana yenna obwalo bamufumbo mu nju ya kitaawo kubanga obeera entitled eri amasepiki. If you are entitled eri amasepiki obeera mufumbo bwe kiri? Yes, nyoko aba talina kukomako. Nyoka batalina kukomako. Batukomangako naffe tubakomako. Omanyi lwaki nkikubuuza lwakalozeke wampa n'ongamba abakyala abafumbo oba wakyogera otya? Waliwo okuwabulako wali abakyala abafumbo n'ogamba nti babafumbo abamu oba bufumbo oba bukoze butya. Bangi baakalaba ne bagamba atukubye pointi nkeerabidde. Simanyi oba tofumbiranga abaana bamugjawo emmere banaamala okugirya nga bagenda oba nga bagamba nga baloopewa maama waabwe. Nze sibimanyi muganda wange. Obyeganye. Yo wambadde ngena nakwogera ki? Okyerabidde. Nze mmanyi mwana wa mujja abakyaliwo alina bingi byakugeya ku nnyina nga tamanyi na kumanya. Ate abakyaliwo oyo abakugeya?
nga hulire bya mama wo. Ondetedde omwana amujja wange. Lwaki tomanya history wa nnyina? Aha, ng'okola otya? Olwo mubuuza ati mama wakola atya? Ate obimubuuza just kunyumyanyumya omwana yabuuza omuntu omukulu si yabuuza omwana omuto. Omwana nga tandika kwabiza byama. Byama just omwana amujja aba mukwano gwo. Yewe obumanya atya nti nno omwana amujjawo. Togere nga tunulewo dda abantu babere nga bakulaba. All girls around town abeeyita abafumbo babadde ba dobbies. Abakola batya? All girls around town. Bonna abeeyita obufumbo. Babadde badobbi baba boyfriends baabwe. Abawala abeeyita abafumbo babadde badobbi baba girlfriend baabwe. Batya? Nze kyensinga okumanya. Nti wagenda n'akyala yamwoleza ku ngoye? Nze kyemmanyi. Kyenali mmanyi ebiseera ebyo. Ng'obufumbo that is what it is. Kuba mama waffe yatukomangako. Taata wabaawo azooza wabula bwe bataliiwo ffe abazooza. Yeso nga kitwamanyiranga nnyo taata waffe. Mama akola atya? Taata waba agenze eyo gy'agenze simanya safaali biki ebyo. Nga munnange engoye mu abazooza. Ffe abazooza naye nga si ffe abalina okwoleza bbaawe. Kati ate taata bw'akomayo waka mama nga yeefula nti yazooza nnyo. Baakuleeta kukola ng'omukozi. Abaana b'osanze lwaki obuuzesa engoye? Bossi wo yakuleeta okuwole lwaki ate engoye? Woba ompadde engoye za bossi mpa ssente. Woba tompadde ssente ngenda kulepa bossi kuba bossi yakuleeta ng'oli perfect nnyo okusinga nze oba si kyo naye nga ni perfect nnyo okusinga nga eva gondyako obubonero eri bossi wange ate ng'ondope wa bossi waffe nankuba naye ate gwe takukuba. Bossi ye taata ewaka ye bossi. Bossi yo gwayitanga taata ewaka yabanga bossi wo. Nga mwakola contract ku kizimbe nga tomanyi wetumaweko okulima kumbe mwajja kukola contract. Ng'omanyi enju yammwe weewaga obulenzi obukwana bwonna oyagala bukukwane olw'okuba ewammwe muva mu kikomera n'ekikomera kyabeeranga kyafande eyawa taatawo kontulakiti. Era nga mubeera onoogamba nze ni mwana njaga taalenze ng'okimanyi si taatawo naye nga eyawa kitaawo kontulakiti taatawo n'anyiiga lwaki ogambye nagataale kitaawo n'omugamba mugagga okusinga. Okitegeera teri mugagga akoleramu ani teri mugagga yakoleranga mwavu ebiseera ebyo. Kwa kakadde ke mmala nga nkola nze nkanywa mu bbiya wange. Ndi mugagga nyinza okukolera. Omugagga takolera mwavu yakolera omugagga nti. Eri omuntu abeera ne capital n'agenda okukola. Ye mama baby yenna ku kyalo yagenda okusaba omulimu ku yagendanga okusaba omulimu ku hoteeri wonna teyalina kugenda n'akaana. Waba yalinga yagenda n'akaana manya munafu tayagala kukola kwolwo yajja kulya. Wala yajja kulya n'agenda. Abamu wojja okumusaba omulimu abamanyi oli constant anakwejjako otya. Ate atayagala keera mu nju yali teyagala kukisikatulo. Buli omu ayagala obeerako obulamu obulungi. Obulungi yes nga gwe okomandinga naye okomandinza otya. Bakomandinga na mubiri n'akamwa. Komandi bakozesa nnyingi. Nti oli olw'okuba oli mu nju yo nga teri alikyalawo. Bannange ng'olina ssente bane ng'olina ssente naye nga oba tolina ssimu sometimes tolifuna by'oyagala. Ti n'oluusi nsobola osalawo nengenda n'essimu yeeyo bangi bafudde lwa mpisa mbi. Nti opangisiza naye opangisizaawa. Olina booda naye ogisuzaawa. Nina booda yange nga ngitwala ngisuza simanya ku parking. Nga tolinawo muzigo omusolo giyingiza. Very well. Ngisuza muzigo gwange yeba mukazi wange ennamba emu era obaddemu wange olina okubuuka booda eyo dderi. Odde ku buliri. Woba oyagala fumbira kabalaza abo banebo batyako ki. Kuba bogenda kunzisa ebbugumu. Tufudde suffocation. Mu nnyumba ate osobola okuteeka essigiri kabalaza n'ofumbira. Yes, tufudde suffocation. Nze manyi ddemu yenna asula mu bbaala abamalaaya. Demu yenna asula mu bbaala. Demu yenna asula mu bbaala abamalaaya. Demu yenna mu bbaala wabala nga akaddeko n'ogamba it's 4 o'clock I'm going back home. 4 o'clock ono ziba ssaawa mmeka nnyo ez'okumakya. 4 o'clock ziba nnyo ez'okumakya. Teziba 10. Sometimes ziba 10. Ti buli kimu kiri direct olulimi lwa slangs. Mariam bane abali ku live tap bagamba abali wano bagambe mutapinge ku screen. Tap the screen. I should say? Yeah, you tell them that those who are on our live, tap on the screen, we go. Yes, those who are on our line, tap the screen, we go. Try to comment and share the live. They have started tapping. You see, Jambo code. You see, you are seeing now they are tapping. Yes. So tell them to share the live such that we get more viewers here.
No, how should I say it? You tell them that they should do, let them share this live such that we get more viewers. Share this live so that we can set these viewers. Yeah, we get more viewers. So that we can get more viewers. We get viewers. After getting more viewers, then we shall get more viewers. There are those who will be first to get us. Then there are those who will say, Gundi, Mariam ali ku TikTok. Yeah, Mariam is on TikTok. He's on live right now. Tanzania, Mariam ali ku TikTok. Join the live. Very good. Mariam he's on TikTok. Titeri ali ku TikTok in America. That's what I think so. Kila ina contact yayo. Unless ngokubye 112 999 ne 911 abo contacting all around town. Mayday America. Okay, try to share the live. Mariam akagambo ki akenjawulo koyinza okubeera ate ng'otuwaayo once again today akagamba akamakulu akenjawulo tugambe nti Mariam mukyala mmekete y'abantu bakyala bani abawayo akagambo empisa z'olwo abakyazi batayisa zitasaana balekerawo okupaatika bannaabwe ekigambo bufumbo abakyala yes. Abafumbo yes. Bamanyi okudda ku bana bataano bafumbirwa ne babagamba batya kugambye kati gwe atali mufumbo lwaki oyingira ekikomera ky'abafumbo wemba nzimbye ekikomera kyange nteekawo wano weebati bawuulu point only baki bawuulu only bawuulu sikyo oba only bafumbo oli muwuulu lwaki oliraana omufumbo kyekyawudde abantu ku nsi eno nti ono ali wano owe yamujja mu kyalo ono ali wano omuwa amujja Kampala n'olyoka owulira zomba omu kategeera akantu ako ne mixture nti ofumba emmere ey'enjawulo kyekiseba neiba oli byafumba otandise obyagala noono byafumba otandise obyagala okitegedde ekintu ekyo nkifuna ensaalo egenda tutta oba tuyiga osabiriza oba tuyiga sharinga mpozi ndowooza tuyiga osharinga nze kyensinga okugamba abaana ab'obuwala baleme tikka abaana b'abendi bufumbo kameeza kameeza nedda woba tomusabeza akameeza kimuluma omusajja omwami otamusabaza akameeza zimuluma abatakuwonye buwonye kimuluma kati wabazira essaawo lya toweerumya njala zimuleka azisange waawo okitegeera titeri mmere ya 13 teri mmere ya 13 nga toyina birungo toyina ki teri mmere ya 13 13 zigula birungo tezigula kawunga tezigula nva zigulako ekintu ekyo wezitagula kawunga zigula nva naye oyina amanda ekibuuzo namba emu yeso mpadde 13 mu stoovu mulimu amafuta waliwo amanda nti waliwo emutuuka nga mubeera n'omuntu nga akukuba silent torture ngesene zateeka ku mmeeza ziba tezimala nti lwaki oba oziteekawo oba tozirina ndeka nga neebaseweta nkusange ku bbala nkukuba onkube yes mamulwana bulwanya ate beza akameeza bazibanja leero akagoye wakakyusiriza wa Mariam kuba lwenzija ndabo obeera mu ngoye endala botiki kyekwambaza awo mikwano gyange we mbagamba mpayo olugoye lw'okwoyo alumpa ngoli mpayo olugoye engoye zonna wabula zino zimunyiganyiga azikyawa kuba lwaba asinga okwagala zinzo bazimuleseewo then ng'abeera alina okusharinga kakuweeko tap the screen olugoye lwagalwa nnyo naddala nga lukuleseewo nti abawala tetweyagala nnyo sharinga ngoye kyamumya asinga waliwo omukwano gwange akola ku Bukedde TV bamuyita Kimura akola program luyimba in fact egenda kutandika akola akayisa nnyo and so on ayagala kujja kukyalirako abadde nga akulaba nga tukola program naawe ayagala kujja kukyalira kayina ne mukwano gw'omulaba mitaga Shamutoni yakoze akayimba ne Fefe Busi baagala kujja kukyalirako ne problem gye nnina eriemu bwe nzijja mubiri serious nkononya olwa baagala okulabako sikulaba naye era onfunye chance mbadde ntuukawo ne nkulaba then ngojja ne baagala kujja kukyalirako bakubuuzeeko beebuuza envi tuzisaleko oba tuzisibe beebuuza yeesiiga kazigo ki ke tuba tuleeta kagoye ki ke tuba tujja nako bweba byakunywa ki kati badde baagala basooke bajje bakukyalireko mwogere then byonna bayogedde badde beesetinge then bajje nabyo ne problem gye nnina ngenda bayita nzije nkunoonya ombule
lwe twakunoonya n'afande Buulu ne twetolola ne tujjawo ne tukutegesa ebitimba byonna byagamba kukwasa era bwe sikyatambula health wise ngenda nterera sikyatambula nze bwe mba ndi health sitambula sina nsonga lwaki ntambula mbeerawo nga neesunga kikrisimansi bannange wesitamira nga siyenze manyina okubeerawo nga ngamba nti neeterese neeterese sigenda tamira neekoola olw'endigunywa kumbe oweetereka ate obafa nkuulu okitegeera kozi nga guli gwe wanywa gwe guyisitinga okitegeera tobafa nkulu otya fa nkulu y'omuntu abeera atya akola practice y'okunywa kawala gyakwe kaseera abeera ayiwayiwayoko kola emirimu ng'okayiyeeyo kola emirimu ng'okayiyeeyo nti nze nakola nga nkayiwayiwayo nga mu ghetto sivaayo bana endi wano ne Mariam tugeza kulaba nga tumubuuzabuuzaako okwo byakulya kye bisinga okunywa okuwoomera Mariam tutandike ku byakulya njagala nnyo soda ne cake keeki kikaaki zino eza birthday oba zino ez'olukumi baleetera tayagala keeki ya birthday naye waliwo gye bayita kiddawalime it's 25 bagitunda wa somewhere there yammeka 25 ya 25 bagita kiddawalime bana eri keeki ewooma erina engeri y'eddaala ye eri bweti bana eri keeki ninga yabbe ya 25 yes ya 2000 kyoyagala kikuseeza yes ate kasoda ki soda novida mukusooka nanywanga lavita naggwayo omunene kati omutono yaliyo nti wemba njagala onywa lavita naggula butono bubiri okitegedde ninaggula bulavita butono bubiri kali nze obusiru bwange wenkwata kalo nenkwata kali nenkanywa mbumba neesedde kati omuntu ng'oyina gundi bagiyita flavor yo gy'osinga okwagala ti flavor yabeeranga mubiwoomerera ekigambo flavor otadde ku lulimi then brand nebeera ku kigambo kunywa nguuli brand wekigwira soda akuwomera okusinga enguuli teri atawoomerwa soda naye abamu munnange tebamunywa abamu tebanywa soda nze yenna anywa soda mulwadde wa soda kati oli mulwadde wa soda kwata soda omwana wayanira soda manya mulwadde wa soda olina okumumuwanga anytime buli wakaba muwenga soda ajja kukakkana ebirala nga bw'oleeta omwana yenna atega ngalo amala kisongako bw'ati ate ebyokunywa by the way ngambye soda lavita nogambe yaggwayo kati yaggwayo naye waliwo buli obutono kati nsobola ofuna kino olaba kati akacupa ka spice dana akakanene nengula buna nembuteekamu olwo njagala okumanya kino ekicupa kino kijjulamu gundi busoda wabumeka nti leero longi lina nengula buna bwonna nembuteeka mu kicupa ekyo kati boyo bakyali wange nnyo kinywabo ndine Mariam anyumiza ku mboozi ye nga bwatambuza kati Kimura mugambe ntya tell her she's welcome anytime around ye mulenzi he is welcome so ne Gasha Mutoni bagambe anytime mujabbayo eno they are welcome bajja kujja banyumize ku mboozi nyingi nnyo muyimbi kyasinga okukolera Chameleon teri mulala Dr. Jose Chameleon very nice nga kayimba kyakaze okubira kanyumya tunavumilia oyo yannyumiranga naye nga nzito y'omutima nti ba DJ balituyambye nnyo kichali yatandika bulungi ekipiipo kye nti tunavumilia tunayendelea wanatangalia bila kuzingatia kati ate olina jja ekidongo nakiheveninga nnyo nga wakislowinga down tibambi bano abakola biraga muffins biki copywriting bambi batuyambe bakole ebituufu so demo mpemuko tunavomerea danazanyalea so demo mpemuko tulire chali ekidongo yakiyimba ayambuse nnyo titunavumilia wanatuangalia buli wetwambuka eddala ebivunulwa bitwa tunavumilia wanatuangalia buli wetwambuka eddala teri akwagaliza ayagala osebengerere okimanya ekyo akwagaliza abeera ayagala n'oyambuka bwangu aba ayagala n'oyambukira ddala ye partnership omuntu asobola okuwa sexual ability buli lunaku ng'okyamuyimiramu nga takufuga
very good takusibira mu nju engoye zo tazinnyika ate kuba woogenda naye afuna gy'abaliga kati luno olugambo luno lwe lwaleeta obuzibu kati olugambo lwe lwaleeta obuzibu amannyo gakkiriza okuvaamu n'eriiso likkiriza okukola ki okuzibamu okugenda nga bakwatidde embwenzi kugambye very well ate mu bakyala muyimbi kyasinga okukolera mu bayimbi abakyala Shiba Kalungi ali sexy ki ekisinga okunyumira ku ye Shiba Kalungi bw'omutunuulira Shiba alina figure 8 yes eri 8 eyiye si 9 figure 9 wabanga lubuto buli mukazi alina figure 8 ki ekirala ekisinga okunyumira ku ye Shiba Kalungi alina eddoboozi eddungi ennyimba zo zimanyi bulungi nnyo nti waba ayimba ndagambo Jamaica neva mu broken English nti yenna atanywanga ku njaga nze ngamba kizibu okubeera ragamuffin Shiba ragamuffin kuba gyali aleka ali anywedde ku njaga n'agimalawo tuleyini n'agimalawo n'agisuula wali n'afuna gye yeekweka nagaka neetuleyininge najja mu mwe n'abatunuulira n'agamba yadde oli mulenzi nange nkuvuganya kati ng'akayimba kyakasinga okunyumira ka Shiba Kalungi yalina jealousy oluyimba lunyuma lugenda lutya jealousy ebisigadde simanyi bulungi tuweeko omanyi ng'osooka tuyimbiramu ennyimba za Shiba Kalungi oba nga ki olulala luno ate bwe paba olumanyi lweru I think oyinza tuwamu kugambe kati nze siri perfect tuweeyo omulala gw'omanyiiko ku nnyimba ze osobola tuwamu manyi Shiba ye gwe nsinga okwagala teri muyimbe mulala ate waliwo Spice Diana waliwo Nina Rose abo bonna tebankolera Shiba Kalungi ne Chameleon Dr. Jose mbasajja bantu bennonze ate mbasajja kati Chameleon kikumira ku ye bw'omutunuulira byayimba nkyasinga okunyumira ku ye eddoboozi lye esaakaavu eryo yeewaayo n'alifulumya n'ayimba lwaki tetuwaana eddoboozi lye onaawaana ki ekirala ku yatimu Daniela otaakutuge yes eddoboozi ly'amaanyi lya mulembe kuba ebirala babirabira no ku TV birabira ku mpale oshegera abaana bo bava butongo era omulaba oyo omwana oyo aluzinetingira nnyo mwoyo era bwe yamanya oluzinetingira nnyo mwoyo yamukuweeranga ddala wewe yamukuwanga yabeeranga confident wamukoleranga ekituufu kyoyagala ebisigadde saagala kumanya teri alina mwana tayagala gap ate waliwo ennyimba ezivuwe bunaayira country music oli gwe wanyimbiramu bani abaamuyimba bansi ki oba Kenny Rogers this world is not what Kenny Rogers yayimba nti n'ensi siyo oba ofudde tovaamu ddoboozi oba osirise kiba kiwedde nti kyonna ekiri ekyo Katonda yakirekera oyo omufu era ffe abalamu tulisigala kaaba okitegeera n'obeerawo n'ogamba lwaki gundi afudde nga tanninaako kakwate kati olwo atanninako akakwate waali bagenze ndiba ntya mpozi yayimba atya mulimu bitambula otya ebigambo ebyani oba ebya Kenny Rogers biri mu Luzungu tuweemuko just yagamba this world is not my home I'm just passing through if heaven is not my home bituwengu obiyimba nga tegera sisobola kuyimba ndi mulwadde wa mutima Mariam olw'oso bane excuses mpitirivu oli mulwadde wa mutima tosobola kuyimba oba gukulumyemuuko leero ali kati kyengezaako okugamba nze siri muyimbi nga Queen Shiba naye mwegomba bwegombi siri muyimbi nga Kenny Rogers mwegomba bwegombi waba ebigambo nsobola obbikramming nga n'obbitegeera singa oba ofunye chance okumiitinga omuyimbi oyo weegomba kati nga Shiba gw'omwogera oyinza mugamba ti nange mmanyi nsobola okukola kyekyo kyasobola okukola oba nsobola okumuddamu oba nenkola copyright mu kikyaba ayimbye ti nange nkisobola waba yagamba A nsobola okugamba E waba yagamba B nange nsobola okugamba E kuba asobola okunsinkana n'akiyimba nange nenkiddamu tetulabirawo nga kisobola okukola composition ti bonna abaali bayimba baali ba mikwano nsuubira nga oba bakubiddwa batamidde just like that okuyimba nze manyi genda mu studio ye muntu ali perfect kuba ngamba Shiba naye newomusangire nga tali mu studio ngamba she's not perfect alina sooka genda mu studio waba avudde mu studio then yeewulirize kuba naye we yeewuliriza teyekkiririzaamu nti yeeyani
liyitiridde. Alaba ng'eddoboozi liyitiridde okuba eryakabi. Ayinza okuba nga naye teyeematira kikyali. Kuba si nti Shiba okuyimba nti ali perfect toba ayinayo competition gy'akola n'omuntu. Kyensinga okumanya nze ngamba ddemu alayika yagenda bugenzi mu studio. Oli akozesa bukozesa eddoboozi lye. Yonna gy'ali alayika mulwadde wa mutima. Ndine Mariam, tulina abantu baffe batulaba mutu gwaffe gwa YouTube channel that's Good Talent Management. Bana abantu baffe batulaba tukola airport pickups tutambuza abantu batusaabaza abantu from the airport paka ewaka Zamboti. Paka ewaka ewammwe oyinza oboli mu plan ezikoma tulina ba housemaids betusinga okutambuza abasinga okuba abangi ne ba housemaids time y'ekisibe n'emirimu giba mingi abawala buli babata. Ne immediately nga kiwedde osobola bango kwata namba yaffe y'essimu n'obeera nga contactinga no bookinga gino tukokomawo tujja banga tukukomyawo. Ate Mariam ono ali ku Jinja Road wano kireka tuyinza banga tuva ku airport n'ogamba nyagala sooka kulaba ku Mariam mubuuzeeko. Ninawo ebikyepere nawe engoye ezinvudde nazo Saudi nyagala mbeere nga mwokyayo kisobola okuba nga kisoboka. Enamba gy'olaba ku screen yawo ku botimu kweri ku WhatsApp kweri ku imo kweri bw'ogikwata ojja bayogera nange mwennyini tubanga tukola program 0706 79 47 29 mu mbeera y'emu tulinako ya MTN eri 0782 95 21 55. Betty's Touch and Beetle Street twagala kuyimba yitinga Betty lwabasobola okutwalako mu saluuni bibere nga bikyukamu nko tugende okuddamu la Mariam ng'akyuse nga mulala nnyo nnyini ddala oba okitegedde. Mu mbeera y'emu senga buti yongera okujjukiza nti gw'omwami yayenyoma mu sayizi oyagala kwongera ku sayizi yo amanyi g'ekisajja matinitini asobola obba nga kwasaganya abakyala batakyalira nsiko andi so ono ebyo mu kisenge byonna enamba y'essimu ya Betty eya senga buti ngenda bba nga ngibawa naye ate bw'okozesa eyange era nayo nsobola okuba nga tukwatagana bulungi ne tubeera nga ate tukudelivaringa eddagala ku bodaboda yaffe eri gye mmanyi obulungi ennyo. Kale tugenda mu maaso aba YouTube natera okubata ngenda sigaza aba TikTok nenja kubanga nzikiriza request ezaba TikTok batereko mbere nga mubuuza ku Mariam you bring a question no mubuuzaako nakuddamu ekyemisana nete kinaba breakfast ogikwatiddewa nze nkuba endobo ndi mu kasasiro I can siwulidde bulungi bw'oyogedde breakfast ogambye okoze otya nkuba endobo sinafuna breakfast okuba endobo tonafuna breakfast leero sinaba ogikubyewo endobo kati oyagala genda kukyamisana twetwabanga waka twadimandinga nga kuba dadi yabangawo nga yeetegeka dda dadi wangamba taatawo yalina ssente ne mamiwo up to right now aziyina dadi wo ali luddawa dadi wange akola kaseese ate mami wange yali akola Minister of Finance oba yazungirawa tomanyi mami gye yazungira dadi gwe mba mmanyi mami simumanyi mami aba alina ogenda ebbali azaale ebyana mu musajja omulala tumanye bitegeera kyenkana ki bitegeera nga ffe wabeerewo competition ne dadi agenda azaaleyo mu kikazi ekirala ebbali kati webaliwo batukuŋŋaanyiza someday tukole competition tulabe ani ategeera osinga munne mwana kitaawo gwazadde ebbali oba mwana nnyoko gwazadde ebbali olaba basibe bamu osubira muyinza obeera mwebeebamu omwana wa kitaawo n'ennyoko gwazadde ebbali bonna baana anyuma nosinga sisitawo kuba sisitawo bannanga bakulinako olugambo mbuuza lwaki anti nyoka ali mu maka kiri kisitepu maaza kyo kinajja nekimuzaalira wano oyo omwana tekijja kujja kimuzaalira bwetwagala bakolako olugambo siwagira abakazi babiri babeera mu nju emu nga bakozesa omusajja omu nze right now sinnakiwagira mpozi ngaetteeka bimaze kitegeera buli mukyala abeerewo taata agende nagende nga neeno etteeka likyuka ogenda obeera n'omuntu mu nju nga poliisi emanyi tuleme genda nti ate embaga biki embaga esudde nnyo abavubuka ku ttaka atandise relationship nawe naye agamba muzaddewo waalimanya naye luli we yalajja mu zipu teyajjukira nti muzaddewo waalimanya olajja mu zipu we yali asumulula zipu teyajjukira nti no muzaddewo waalimanya okitegeera obuvubuka butwejjako olwo ne butwejjako ne busuula bazadde baffe olubege nti bazadde balayisi nga kakwebakako kakutya kaddeno kaddeeri nga banne kajalwawo okuba kyaliwo olumala ofuna olubuto nga kakwebakako baneze nowaka nebakako right now nzia nentulawo olitombulira nga njagadde naye bannange oninda n'okwowa banne omuntu akwebaseko nga alwawo okuba kyaliwo ye buli bakigulya nematirirako bannange okufuna ogwokubiri bannange oba okankana otwadde tutandika wangambye olina olubuto bagenza okukebera nga olinamu olubuto olina olubuto nateera ekinsanyusa ndi negative siina siriimu tolina siriimu oluusi ebigambo byate nga omulundi ogwasooka bangamba siriimu yakufuula bwatyo wangamba siriimu yansuula eddalu
Kwerabidde. Yenna omuntu yafunye sexual intercourses atya bamanyi bagenda mukebera ng'ali negative okitegeera nze bingi byemmanyi naye mwana nze mmanyi olubuto oluswaza abantu naye omala ozaala omwana nze mmanyi omwana ayagalwa olubuto nze lunswaza olubuto lukuswaza toyagala lwogera omwana tanswaza naye omala okuzaala omwana buli omu abeera amwagala mpansituleko akikwatakwatako ku ttama ulira gw'oli maama tobangako musajja kya bbeeyi bano wetegereza akaana ako kuba kava mu musajja naye musajja kikalo webbali asoba omanya gwe nga tomanyi mpozi we yenayina eri base n'omusajja asooka bw'ati naye nze mmanyi omwana omutaava butonga muzibe okay kiki otugambayo kekira Mariam tutaba YouTube aba TikTok get ready for the requests teekako request ngenda kuteekako obuze ku Mariam teeka tona network ereme tutima wanga bulijjo ngenda bateekako mubuzeeko ku Mariam agambye tanalya kyamisana kyankya awakubyewo endobo ekyenkya kyotera okulya kira kuba okira kiri awo naye kati omuntu atalina nnyumba ekyenkyo kiri awo ogula ekindazi n'ogula obutunda wawali obuugi n'ofuna wootuula n'onywa ye dayiningi yaffe ekindazi kiba kyammeka kya 5 n'akatunda kameka ka 5 wali ewa Aunty Rita ka 5 n'okagula olw'okuba toyinaamu ssente oba olina kunywa kalwasa ne oba olina nywa kalwasa kugambye onywako ekiro n'osigala ng'okyayagala ate ekyemisana bwe tuba ntuuse ku kyemisana ekyo kitera beera mu budget ya ssente mmeka ekyemisana ekyange nga nze nzeeteereddemu nga gwazeeteereddemu atera kulya kasanvu kuba kulina obbaako sooda olimba nga nze nzeeteereddemu ziba mu waleti yange akasanvu konna ng'olya kyemisana kyakasanvu yes buli lunaku olya kyemisana kyakasanvu yes alimba sijja kulimba ate oba tozeeteereddemu kale nga mulala yakutaddemu ssente muganda wange leka nsibalira ku nsawo ya muntu beggar has no choice enjala totera n'ozisalako kayide siina gwe nfumbira kale omuntu yenna ng'olina bw'ofumbira enjala zo tezisobola kubeera bweziti nyo tinza bba bweziti teri maama afaanana ogira olinda kuzisokola ogenda zisokola oluvannyuma naye oba ng'olina bw'ofumbira teri maama afaanana gwe toyagala zisalako gwebeere ng'olabika bulungi zireme bba nga zifaanana bweziti kamanyi lwaki zifaanana bwoti enviiri oswaza ennyala eva obeera mu nviiri zo bwoti lyekko twakula tulina ekko n'ensekere no twaziira naye abamu beeraga omwana nfuulamu kulya nekko n'ensekere abamu beeragamu n'embubbo tebalinakko bwe batuuka ne bayingira ekibuga bwe batuuka ne bayingira ekibuga nga bakyuka anti ng'omanya kyaliwo yonna gy'abaali tasobola kwerabira miwunyo bwe gikuwunyidde olowooza ye tegimuwunyira wasembayo koddi okwerabako mu ndabirwamu nze atalina nnyumba nina obudde obwo bwatalina nnyumba tolina budde obwo naye leero ofunye chance okweraba mu ndabirwamu wano very nice nsinga okweyagalako ndowooza oba kyosinga okwagala ku mubiri gwo kutunuulira awo wano kyekyenye ndabirwamu okimanyi just awo kyekyenye ndabirwamu teri kirala tikizibu nnyo omanya nti ndi mukazi okimanyi naye omusajja si muntu abasinga bamanyi ndi musajja Mariam wali obaddeko mulaavu ebyaddala n'olira nga like imaani ng'olira ng'oli mulaavu ng'olina abuga kuwaanawaana ng'oli oli mulaavu okumpaana si kikulu teri awaana kale wali obaddeko laavu ng'olya laavu ogirina kasito nneebakako oli kasaa kwebakako ate mba nina ekira kyenjagala gwebayaga kwebaka kweba si kyokka omaze okuneebakako mbajagala kyekirala ate kasito ndi maningo gwokubiri ate naye ebeera advantage erinze yes ebimu ku bizibu by'olina mu bulamu bw'ensi kutuukiriza mubiri omuntu nga kwepiica keneesera kola keneesera kyeki oli akwebaseeko omulundi gumu kiseera nnyo naye kiruma oli akwebaseeko omulundi gumu omusajja nga kwanye ne mubeerako naye omulundi gumu n'ogenda oba olowooza ki bw'atadda nataddamu kukubira ku simu ne mwawukana nataddamu kuyita wakwebakako ogwokubiri tolumwa gwasoose okuyisaako manya olina okuddamu omufuna ogwokubiri oba bamuteekamu ssente manya era olina okuddamu omuteekemu waba yakuteekamu ssente manya era olina okuddamu oteekemu omukazi otamufuna gwakubiri talibawo kugambye olina okuddamu akukuulayo olukuula oba wakusula nga kuolo yamanyira kukuula wakusula era ajja kukuula wakusula kitegeeza bwenziya nga nkunoonya nina kunoonya ku kibandawo wapaka lwenkufuna nze mbeera bweru always all the time obeera muno ng'oyitaayitamu bw'obuuza Mariam polisi erinnya lyange bangi balimanyi bankwamiza mu Mariam ne bampita Mariam
Kale nze Sonko Muhammad tongolo bajukiza ntikola airport pickups namba y'essimu gyola ku screen gyobera nga okozesa abali ku TikTok ebera mu bio enamba gyola bajibanga okozesa for airport pickups beti zitanja te beti studio kusonga ebyokunyirira nyagala kuzigirira beti ayagala okunyirira era beti twagala tuleke ekiri ka transforming Mariam ademu ayita wano sweet bwati nga bagamba yes yeye wale mbadeko Gomasi. Yes, I have ever done it. So Gomas neraga ene y'Abaganda neraga olw'ensonga nayambala Uganda cranes nga Gomas nga Uganda cranes era ne woyambala otya Gomas nga si Uganda cranes siri kuwa limba siri kuwa max for sure moyambade Gomas toyambade Uganda cranes oyambade freeware zonna buli type ojambadde mu nsi muno tonayambala kala ya Uganda cranes mba ndikwebazaaki embiri nga tezikola gira nozisalako abamu abasinga obungi abantu abali mu kategori empozi wanzikiriza okuyita omulalu olwo yangamba nogeza omuyita omulalu owedde kyensinga okumanya enviiri zikula mpewo science olina mungi Mariam kale katuta abantu abali ku YouTube tujja kubanga tongera okukomawo Mariam by the way abantu ba family eyo bakulaba waliwo oli mwanaishi mwana omujjukira nayogera naye oyo omukyala nangamba ine time ajja kukomawo enakukyaliyo kanso yakugulira luli oyina kuwa mmeka lulize nakuwa ye yazini 4000 yeah. Nenfuna aba family eyo basista bo ne bangamba gwe last born in the family ne banjubisa aliwa bojo tumunonya twagala mulaba obantu oba bakoma ku ki naliko eruzira kuba eruzira jjukira tuba na simu juzi wane twakola programu era mbadde nkoze live eno nga nyagala nnyo waveyo omuntu wa family eyo nena wana akulabe aba family yange gambye nenga abantu Mariam gantu bakwe kukola muno bagamba Mariam wali yakita mukono mu kooti bagamba nti oli musuubuzi atasasula ndi mubbi alena libaddeko prostitute omufuna Mariam bulungi nnyo prostitute woba tonaabye toba prostitute ne wona aba prostitute oli mubbi lwaki ali ebwerunga naabye lwaki abantu bagenda kukuba obanga onkuba onkubira ki ng'omubbi mpise ku dduuka lyo maze nga sikubba nga tomulabawo nkubba naye nga si talent yange si talent yo gamazima ndi prostitute just kiri ogezaako kigeze talent entuufu oli prostitute tukoze bakuloga bulozi olimba ndogo gyerira esoya gyeriri naye olimba kale katulabe network ereme tutimawo wano omuntu gwe tujja gwe tuteeka kuno making sure nti olinamu ssente Mariam tanalya kyamisana nimbye yes it's true naye network generaliikirira ntekeko omuntu asooka wano tulina abantu 127 batulaba live okwetoloola ensi yonna network gwentaddeko labika tolina no network Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.